So based on where he came from and where he is right now, you have to respect it. Am I happy for him? Absolutely. Am I happy to see him succeed and to see his family flourish? Absolutely. Do I have the same political beliefs as he does? No. Ate ekyo buli omu alina eddembe lye. Just because ndi mukwano gwa Bobby kyali tekitegeeza nti nina okugenda and join his campaign, his political campaign. Nange ndi waddembe okukola nze byenzikiririzaamu ng'omuntu kuba we are different. Bwe mugamba mbu lwaki tojoining a struggle, I think that's not fair because oba tompadde nze chance nange kola byange nze bye mbelievingamu. Ate ekyo tekitegeeza nti ye byakola bibi oba tebirina lugendo oba tebirina purpose. No. Just kitegeeza nti byakola birala nange byenkola birala, but we're friends and we wish each other well. I'm talking about this because I've seen people over the years, not just this weekend, not just this year, nga banvuma ne nga banvumira mu linnya lya Bobby. You know, nga bampita traitor. I even saw someone calling me speciosa. Like, ngolusi binsesa. I'm like, whatever, man. Nga out of respect for Bobby, nga I'm ignoring nga sagala kwega kubifuula nsonga. So I used to ignore it. But maybe that backdrop, I hope it helps you okumanya nti Bobby Wine and I tetulina buzibu with each other. We talk actually. So I don't know why you guys have a problem with our friendship and how I should express my friendship with him. Or the other way around. Like, I don't need to come here to prove to you how much of a friend I am to Bobby. Because he knows it. You get. So if you're kumvuma nga mukosera erinnya lye, please mubireke. But again, if you continue, I can't stop you. I can't control. Chemusalawo okwogerawo okumvuma. Sabi controlling nga siri muvumi simanyi kuvuma. So sigenda kujja wano and exchange with you. Another point, and this ndoza just kuongeleza ku kino kyembadde ngamba, is for us to listen to each other, because I hear you when you're talking. Sorry, someone was at the door. Mbadde ngamba, when you guys are talking, mwangambye nti gwe Juliana tomanyi bugomi bwe tuyina. Munsonyiwe mbanga bye nayogedde byaba rabbins the wrong way. That was not my intention. It wasn't my intention to come and open your wounds okubajukiza obulumi bwe mulina. I don't deny nti obulumi we buli. Ensi yaffe teri perfect. Nange nkimanyi. Ensi yaffe erina ebizibu bingi. Nkimanyi. Era ebizibu ebyo nkimanyi binyiga abantu bangi nga nange mwende. Nkimanyi. Naye kyensobola obbabuulira essaawa zino, ebizibu by'ensi yaffe tetugenda bimalawo nga twevuma. Ebizibu by'ensi yaffe tujja bimalawo when we learn to dialogue and talk to each other. Nkwaniriza nate gwe mukwano gaffe atugoberera era nga nkujukiza nti subscribe ate teweerabira okunyiga akadde osobola okufuna notifications retweta videos empya. Omukyalo ono omuyimbi waffe ayimba ng'ennyoza amanyi okukooka mwana muwala Juliana Kanyomozi kyaddaki avuddeyo n'abako kyayogera ku nsonga ezisaturatinga ku social media, ku nsonga za Bobby Wine, ku nsonga z'obulamu bwe n'ebirala bingi. Omukyalo no ya trending ku social media in a week nga abantu bangi bagenda maaso n'okubanga bamuvuma, buli omu ayogera bibye, buli omu kwegamba buli muntu ng'awa endowooza ye.
Kakati omukyalo ono Juliana Kanyomozi avuddeyo ne yennyonako n'agamba nti talina buzibu bwonna ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu, n'agamba nti tamulinaako ttabbu, n'agamba nti yenga Juliana Kanyomozi amwagala era amwagaliza okuba nga abeera bulungi, asucceedinga mu bulamu, kwegamba nga ebintu bimutambulira bulungi bambi, ye tamulinaako buzibu. Juliana Kanyomozi avuddeyo n'agamba nti ye ku Bobby ng'omuyimbi tamulinaako ttabbu. In fact n'agamba nti kyaliwe babonga, wabula ku ky'okubanga mu politics ye tebakwataganaawo. Juliana Kanyomozi avuddeyo n'agamba nti Bobby amwagala ku birala naye we bituuka ku politics tebakwatagana. Juliana Kanyomozi agambye nti ye alina by'ayagala, alina bye yeetaaga, alina ebyo by'alowooza nti bye bituufu ku ye, era alina baawagira ng'amanyi nti abo baawagira be bantu be. Juliana Kanyomozi agambye nti tayagala muntu ate aveeyo agezeeko kumukonvinsinga okumuteeka mu pate gy'atayagala oba okumuteeka mu bintu by'atayagala. Ye agambye nti kyayagala akimanyi, era niwe munaayogera, niwe munaamuvuma, niwe munaayomba. Juliana Kanyomozi tagejja, takoga, tajja kukaddiwa, ajja sigala nga mutototo, tewali kikyuka ku bulamu bwe. Era ye agambye nti ye tajja kukyusa kyayagala, wabula ye first family ajjagaliza birungi byereere. Babbi amwagala, family ye yonna buli omu amwagala, naye ebyokuba nga amuwagira mu politics byo awowo kiremeddeko, n'agamba nti tajja kukikkiriza. Amawulire amalala ge tulina ge mawulire aga mwana muwala Justine Namere. Justine Namere munnanga amaze ennaku ezo, in fact amaze emyaka mingi nga atatulaga mwami, ng'ali awo ebintu byonna bya nkukutu, buli kimu kya nkukutu, kusisinkana mu hotel kya nkukutu, okwerya kya nkukutu, kwegamba nga ye ebintu bye biri private. Kakati Justine Namere we yavuddeyo n'atulaga ku kibebi kye, ebigambo ne biyitingana ku social media, abantu ne bamwogerera. Justine Namere buli omu bamuvumye bambi mukazi watu. Justine Namere ebitrendinga ku social media, omukazi ono bamuvumye buli kimu, ekibi n'ekirungi, ekiwunya n'ekitawunya, bane bamuvumye ebivumo biri super. Omukyalo ono Justine Namere bambi yagenze maaso n'okuba nga akifunamu oluvannyuma lw'okuba nti munnange yavuddeyo n'apostinga ebifaananyi by'okwanjula ne bebbi we nga bali bonna. Kati omukyalo ono bagenze maaso n'okuba nga bamuvuma, ate ye n'agamba nti tajja kukkiriza kamanyiiro, n'agamba nti talina nsobi gye yakoze okupostinga omuntu gw'ayagala oba oyo gw'ali naye mu mukwano. Justine Namere yagambye nti kapostingeko ku bebbi we, abagambe nti waliyo n'embaga okwanjula kwawedde, munnange twabadde tuli awo, ebivumo ne byeyiwa. Oyinza otya okuwasa mutabani wo, oyinza otya okuwasa, kwegamba ng'ebigambo bingi. Justine Namere yeewasiza ye n'omwami, naye ng'awo batunulira omulenzi alinga omutoototo, naye nga waliwo abalenzi abakula nga balina baby face, oli nga takula na myaka, akula ne baby face. Kakati Justine Namere bamutabukidde, kwegamba mukazi watu ne yejjusa n'ekyamulese ku social media kupostinga baawe. Justine Namere naye tanyigirwa mutooke, yagenze maaso n'okuba nga ate ayongerako ebifaananyi eby'abantu abo bennyini abamuvumye, yabapostinze. Omu n'amuvuma n'agamba nti gwe olina face eringa eya Nakamege. Omulala n'amuvuma n'agamba nti omulala yali ng'ayanjudde naye ng'engoye z'ayambadde tezitegeerekeka. Kwegamba Justine Namere yagenze maaso n'okuba nga abakalakata, abasabula, kwegamba yavumye buli muntu, buli kiramu yageze maaso n'okuba nga akivuma. Wabula Justine Namere olw'okupostinga bambi omwagalwa we baawe gwe yayanjudde eka, gwe yalaze abazadde nti gwe yasiimye. Mu bavubuka bonna oba abasajja bonna abadde ku social media, ye gwe yasalawo okuba nti atwala eka. Wabula bye baamuyiyeeko omugambo, Justine Namere n'atandika okuba nga bambi mukazi wataali stressed, ebintu bimuyitiriddeko olw'ensonga nti bagenze
maaso n'okubanga bamutabukira. Era tulabyeko lists ezisaturatinga ku social media nga lists zino ebifaananyi bitulagira ddala abantu abakyasinze okubanga bawasa abavubuka abato. Number 1 asookedde ddala ku listi kuliko Zari Hassan ne Shakibu. Naye nga Zari Hassan okuwasa Shakibu, Zari Hassan ekisooka alina ssente. Ekyokubiri abasajja abakulu abakaddiyemuko tebayinza musobola. Omukazi alina ssente yeetaaga omuntu amuzza buto. Yeetaaga omuntu nga agenda kubanga kwegamba ng'omusayi gutambula. Naye kati ayinza funa muntu mu myaka 5-6 ayinza okuba nga yeetomeza olw'ensonga nti abantu mu myaka egyo baba bakaddiye, baba tebakyafaafaayo ku bintu ebimu. Kyokka ate Zari alina ssente ze. Kati kiki ekimutwala mu ku bakadde nga evubuka weeriri erigenda okuba nga limukwasaganya, erigenda okuba nga limusobola, erigenda okuba nga limuyambako okuba nga omusayi gutambula. Lwaki yeesiba ku nnamukadde oba ku ssemukadde ng'alaba ku evubuka etto? Kakati Zari Hassan ku ssente ze tayinza kuba ng'awasa omuntu ow'emyaka gye. Alina okufuna omutoototo akyalinamu ku ddalu ku maalo anaamuzanyisa nga kibebi. Kwegamba kyova olaba Zari takula eva ka baby face kabaako. Zari toyinza na kumumalira myaka gye olw'ensonga nti abeera ali bulungi. Shakibu omulimu agukola bulungi. Omuntu omulala gwe batuleetedde mu bifaananyi ye mukyalo ono Bad Black aka Shanita Namuyimbwa. Bad Black naye bamwogeddeko mu bantu abakyasinze kubanga bawasa abavubuka abato, vubuka vumulo. Bawa Bad Black atayagala nnyo social media naye nga naye mutoototo. Naye nga Bad Black emirimu gye emikadde egyo yali nga stress yali mungi. Kale ate omukadde tayinza muggyako stress. Yeetaaga omuvubuka eyakajja mu kintu. Kitegeera Bad Black amuyigirize naye ng'omuvubuka alinamu. Si bino ebikadde. Omukadde ate si mu bubi naye omukadde ebiseera ebisinga abeera busy anoonya ssente ali. Kitegeera kati Bad Black tayinza kubanga agenda n'omuntu nga mutoototo. Alina ogenda n'omuntu nga mukulukulu alinamu ku maanyi ebintu akyabitegeera kwegamba amuggyeko zi stress zonna. Weyabbanga abazungu abakadde, weyabbanga baani ne baani, ebyo byonna nga bimuli ku mutwe. Yeetaaga omuntu nga mutoototo ng'akyali fresh asooke amutereze ku bwongo amuddaabuluze. Omuntu omulala munnange ow'okusatu gwe baatuleetedde ye mukyalo ono Justin Namere of recently eyakatuwa ekifaananyi ekikye n'ekya bbaawe nga bamaliriza okwanjula nga bagenda kuba nga bakola embaga omwezi guno ogwa January. Wabula ku stress abantu ze bayiseemu, omuntu wamuwaayo omuvubuka gwamu, Katonda wamuwa omuvubuka gwamuwadde. Lwaki tasiima? In fact bano abavubuka babanyirira kwegamba ng'engeri gye bakwahandulingamu omukazi toyinza ku resistinga. Kati nga Zari Hassan yakigwamu, yali tamanyi nti Shakiba naasobola naye yagenda okulabira awo ng'omukazi omusajja ekintu akikutte bulungi, ekintu akisobola, amulabiridde amuwadde ekitiibwa. Lwaki aba amusuulawo n'agenda ne social media in-law agenda maaso n'okuba ng'amuvuma gw'atamanyi bw'afaanana, gw'atasuubira na ku miitinga. Kakati Zari Hassan, Bad Black ne Justin Namere bo basazeewo okubanga obulamu bwabwe babutambuza bwe batyo okulaba nti beesanyusa newankubadde bawasiza abato. Tewali buzibu kubanga omukazi waafumbirwa sugar daddy teri ayogera. Buli omu asirika. Buli omu anaatuna butunuzi n'asiima busiimi. Kyokka omukazi waafumbirwa omuvubuka omuto ebintu ebigambo biyitiŋŋana. Stay tuned and don't forget to subscribe.